TS nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuwuliriza ebali kwekuumira ku mayimbo gano aga Yugi Update TV. Pulezidenti w'eggwanga w'ekibiina kya National Unity Platform gwe tumanyi omulonde era buli nsi ekimanyi era tusiiba tulaba bannabyabufuzi okuva mu parties ez'enjawulo muva mu BNRM nga beerumaŋŋana nga tukimanyi bulungi nnyo pulezidenti omulonde wano ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era buli muntu akimanyi. Waliwo ya comment nga n'agamba lwaki oyita Robert Kyagulanyi Ssentamu president ate nga president w'eggwanga mumanyi. It's not just a label nti buli omuntu olina omulebbolingako nti oyo ye president. Abula president ava mu ggwanga ki kye lisazeewo ku by-elections eziba zigenze mu maaso. Era ng'ekituufu mukimanyi muleke kwewunza na kutumalira budde. Wabula mu kalulu kano akajja aka 2026 tomanyi oba oli aguna kanaakuwa omwaganya okusalawo gw'obadde olebbolinga nga pulezidenti wo osobole okuba nga omutongoza mu butongole mu mazima asobole okuba nga ayitibwa omukulembeze. Naye omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'okkuba omulanga n'okkoowoola ab'ebule n'ebweya. Eri eyo abakulembeze ab'ebitundu abaawa ab'ebunaayira agambye kino tekiri ku ggwanga Uganda, Tanzania oba Kenya. Awula kino kiri mu kufuna good governance saako n'eddoboozi ly'omuntu okulaba nga terisiisibwa okusobola okulaba nga eddoboozi lye eryo eryamwanguka liwulikika. Abantu balekeraawo okubanga bakwatibwa badeteiningibwa olw'okuba nti nno bakozeseza eddoboozi lyabwe okukyusa eggwanga lyabwe. Agambye kino tulina kuvaayo ffenna tusobole okuba nga tunoonya obufuzi obulungi n'obwenkanya. N'agamba nti weewaawo oyinza obba olina ky'oli naye ekyo ky'ofuna okakasa ky'ogwanira ekyo ky'oli ky'ogwanira okubeera wandibanga gwe mukwano gwange osingako n'okubeera awo naye nga ebintu byakuzibadde amaaso. Ebintu bingi ebizze mu ggwanga nga biziba abantu amaaso nga bateekako akatambaala mu maaso ng'ekyokukola okimanyi naye ng'ozibiddwa akatambaala ky'olaba abamu bagenza ozuukuka ng'obudde buyise. Tunuulira abakulembeze abasinga okuva mu kibiina kya National Unity Platform baministers abamu abakaddiye emyaka bagenze mu maaso ne beesowolayo nga bagamba batandise okulitisayizinga gavumenti yaabwe kati balabanga byekola ebikyamu naye kuva amabega nga mwebali nga tebalina na kibagisongako wadde n'okusonga n'olunwe ku muntu n'omu. Naye kati bavaayo ogenda okulaba ng'oli avaayo akunga abavubuka temukkiriza ddembe lyammwe temusiirisibwa wadde mukwatibwa musigale nga mulwana ekitukangamu kyoba oli awo balina personal desire mu kikolwa ekinaakolebwa eri abavubuka abagezaako okunoonya emirembe gyabwe n'eddembe lyabwe nga bba ate interest zaabwe endala. Eyo muzze mu biraba. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba omutaasituke kwerwanirira mugenda sigala nga mubuzibwawo mugenda sigala nga mutulugunyizibwa nga mukubwa emiggo nga musibibwa n'ebyo ebikolwa masekati g'ebikolwa ebyo nga bimaze okukolebwako leka bireme kubeera nga bya bwereere. Abattibwa bane kuba nga battibwa bwereere musigale nga muli focused musigale nga mulwanirira enkyukakyuka. Leka waleme kubeerawo muntu n'omu ava eri ku luuyi okubademisinga okubajja ku mulamwa okuba misiriidinga nabagamba nti nno mukwate mpola mpola akwate empola atuuka wala. Ate woba oyagala okutuuka ewala mulina kutambula mwenna wabula gwe oyagala okutuuka amangu tambula wekka. Oba ekyo mukitegedde kitegeeza ki? Ku lugendo luno toleka munno gw'olaba nga wagamidde gezaako woba olaba agaanye ng'okita ffenna ne tutegeera mu kaseera ke kamu yoliba olwo alitegeera amazima lwaki wali ogezaako omumusika wawagamidde. Okwo kubayita okukola obukuyege musobole okuba eno enkyukakyuka togenda gireeta bwomu tokisobola era tosobola kuleeta nkyukakyuka eno bwomu wabula okuggyako ng'oli ne banno nga muli Buganda omujja osobola okwakiivinga goolo ekimuluubirirwa. Ate woba osituse woba ogudde tolinda kusitulawo ensonga teri ku kugwako ensonga eri nti woogudde
ofunye courage esobola okuddamu ositukawo kikutwalidde ebbanga ky'okusitukawo okudda ku kkubo otambule otuuke mu destiny yo kati bye bimu ku byosaanidde okubuuza kati wano President Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde agezaako kubanga alambika bannayuganda musobole okubanga mwebeereramu musobole okubanga muyimuka musobole okubanga mwerwanirira waliyo bakadde bammwe abali eyo banaba enkyukakyuka baajagala dda nga beeraliikirivu ku bazzukulu babe bagenda okuleka mu ggwanga lino naye tebakyalina maanyi na mbavu okuggyako ggwe gwasobola kati okubalwanirira okugwe gwenjogera naawe okutta ebifo by'abantu babiri bogenda okulwanirira eggwe kennyini ogenda na kulwanirira future eyinza okubeeramu abaana bo ne waawo tonnazaala saako n'abakadde abatakisobola kuvaamu mbavu wadde n'akamu n'akeddagala abantu b'okiikiridde tulaba nga bangi buli mutwe gw'olaba guyina abantu begukwatiriddeko gw'otunulira omuntu ng'avayo ng'ayogera ensonga nogaale kati gw'olina kaki oyogera ngaani alina abantu ba presentinze emabega ayinza obbayo embeera gy'alimu nnungi naye ng'ate ba presentinze emabega embeera gye bayitamu mbi nga mu ggwanga lyaffe justice teriimu tuli mu ggwanga nga n'ebitongole byonna ministries tezeetengeredde tezikola tezirina we zirwanira ku muntu kyokka ng'ate munnansi asasula omusolo abeeze mu ministry ezo kyokka omusaala bagufuna naye ministry ezimu ziri dormant teziri active tewali ministry gy'olaba nti eno esobola okusalawo nga y'okululo esobola okuba nga etwala eggwanga mu maaso ebyo byonna w'obitunuulira bye bintu ebyetaaga okuleeta obuleesa olweyo n'oyera bwezi sinakulondamu tewali kyogenda kulondamu abula okuggyako okwera obwezi n'osobola okuba nga oleeta system empya mu ggwanga eggwanga nesobola okuba nga litambula nga ligenda mu maaso ministries z'otunuulira nga zo mu butuufu ssente z'omubi b'omusolo zirya za bwerere nga tebali function n'akamu wabula nga gavumenti yaabwe yabateekamu buteesi nga kifaananyi naye nga commands ziviira ddala eri ku high level ebyo bye bintu ebimu kubisaanidde okuba nga bikyusibwa mu ggwanga so enkyukakyuka buli muntu agyetaaga tetusobola kudinayinga nti gwe togyetaaga kaakati nammwe abali eyo ng'ekintu okirimu abamu kibatugira muli naye muganya okuvaayo okwogera sente muzira naye muzeeriira tolina wooviirayo buli ogezaako ng'okuvaayo nga banyeenya ku ttabi olw'okubanga walya kale ebikolwa ng'ebyo biremenga okusirisa eddoboozi lyammwe lya muwendo nnyo n'okusinga ebbaasa eyo gye bakuwa ebbaasa eyo gye bakuteeka mu nsawo okubanga otunda eggwanga lyo myoyo emeka gy'otunze bantu bameka b'obonyaabonya mu kikolwa ng'ekyo ky'okola kale bye bintu byemusaanidde okuba nga mweddako era nno message egenda wonna eri abali ku opposition saako nammwe abali mu buyinza kati nja kusaba osharinga emessage eno egende egetinge viral oli ku yugi update civic osinza obanga otuuliriza webale kwekuumira ku mayo gano mbaagala nnyo gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo